omusajja yenna nga tolina maanyi ga kisajja towooma. Ekyo kye nnyinza okugamba, towooma. Ne bw'oba olina ssente ng'era ozigaba ng'oziyiwa buyiyi oba ng'osuula nsuule, omukyala ne bw'onaamuwa ebirungi naye nga mu kisenge tolina ky'osobola mumukolera, agenda kukwata ensimbi ezo zennyini z'omuwa agenda afuneyo akaana akato oba akalenzi oba omusajja ate gwagulira ebirungi oba gwaziwa okubeera nga bamutuusa ku ntikko. Entikko tugive nako wabula nga bamusanyusa. Kiri nakyo kye kintu Katonda kye yatuwa ffembi abakazi n'abasajja okubeera nga tuyayaanirwa, okubeera nga tusanyusa omubiri gwaffe. Bw'oba tosobola kusanyusa mubiri gwa mwagalwawo, bw'oba tosobola kubeera ng'omwagalwawo omusanyusa mu kitanda, basajja by'okola sibitegeera, amaka toyinaawo. Bakyala bammwe bali mu maka bafumba naye nga atudde butuuzi lwa birungi by'omuwa. Ng'ensonga ze ez'ekitanda ayina azimala, ky'ova olaba abeerawo nga musanyufu ng'era teyeemulugunya. Waliwo abakyala batalina bwagazi ng'era tafaayo nnyo, ng'atuusa mukolo teyatendekwa, teyafuna experience, talina na bintu gy'abiwulira bino nti omukazi anyumirwa ebyokwegatta, nga ye akimanyi nti omulimu gw'omukyala yenna mu maka kusanyusa musajja we. Bw'abanga omusajja musanyufu ye tebimukwatako oba ye atuuse oba tatuuse, oyo ajja kufumba n'omutima gumu. Naye ensangi zino social media eyina engeri gyetubanguddemu ate nga si mu bubi, neetuyigiriza nti naffe abakyala tuyina essanyu ery'okubeera nti tusanyuka mu kitanda, neetuyigiriza nti omukazi tolina kubeerawo nga ttuulu esanyusa omusajja, wabula olina kubeerawo ng'omuntu ayambako munne okuba ng'afuna essanyu ate nga naawe bw'olifuna mu ngeri y'emu. Kati abakazi bwe bategedde ekyo, kizibu nnyo omukazi okusanga nga tolina maanyi n'akugumiikiriza. Ate nammwe abasajja mukimanyi, bw'oba wagenze okusisinkana mwana muwala n'omutambula eddakiika emu nga wabadde omupulaaningidde essaawa oba eddakiika 3, nkukakasa alinza obutaddamu kwagala kuwuliza. Nina eddagala lye ntera okubasomesa, leero mbaleetedde ddala. Nabagamba eddagala lya habo oba eddagala egganda lingi nga gye nkomezza. Bw'oba olikozesezza bulungi n'ogatta lino n'okola bw'oti ng'oligassa bulungi olifunamu eddagala lino likola, just mu abataagala kukkiriza nti likola. Ogenda kunfunira akapeera akasajja. Ogenda kunfunira akapeera k'okuttale mu nsonyiwe, akapeera k'okuttale gwe buno obupeera buno obwekazi obwemezezza bwokka buba ku ttale, kaba kampi nga si kawanvu ng'omupeera we gwandibadde nga guno ogumera ne guguuka. Ko kabeerawo awo nga tekawanvu wannyo ate tekabeera kampi nnyo naye kabeera ku ttale keemeza kokka. Then akapeera k'okuttale bwe ŋŋambye, ogenda kunfunira akapeera k'okuttale osobola okajjako omulandira oba ebikoola, ekimu ku byo kijja kukolera. Ogenda kunfunira omuleegaŋŋoma ddagala naye ddyo liyinza okukalubiriza mufuna kubanga libeera ku ttale. Wabula ngenda kusomera ebintu bino 5 bw'onaaba ofunyeko 4 kiryoke oba ofunyeko 3 nedda, njagala ofuneko ebikolo 4 oba 4 oba 5. Obwongo bwange ye bubadde butya leero, bunobedde wange. Komawo obwongo bwange tusomese bulungi. Ogenda kunfunira omuleegaŋŋoma, ogwo gw'olaba gugenda kukuleega naddala gwe omusajja agamba nti nze senga amazima gali nti amaanyi nnina matini, oba senga nze nsituka era nembeerawo eddakiika zange eziwere 15 naye akantu kabeera kalebera, tekagira tekenyeenya bulungi. Bw'omala okunfunira ogwo omuleegaŋŋoma ogenda kunfunira eddagala lye tuyita omusongola oba ke tuyita katimbolo. Eddagala lirina amannya 2 naye kisinziira ani alyogedde. Nze mmanyi katimbolo oba baguyita musongola. Omusongola ogwo ogenda gujjako ebikoola byagwo bye twetaaga okubeera nga tukozesa. Bw'omala okunfunira ebyo ogenda kunfunira kafumitabagenda mwangu nnyo, ye si muzibu kufuna. Ebizibu njabaga nti kiyinza okukaluubirizaamu, naye bw'oba ng'oli mu kyalo, naye oba toli mu kyalo kaŋŋambe ng'oli mu bitundu nga Wakiso si kyalo, Wakiso kumpi n'ekibuga, oyinza okuba nga w'oli osobola okulabya ku nsiko ng'omuve mu baana abali mu estate gwe tojja bifunayo eyo, naye abantu ng'osobola okulaba ku nsiko you are good to go. Lino eddagala osobola okulinyoonya n'obeera ng'olifuna. Bw'omala okunfunira kafumitabagenda ogenda kunkwatira eddagala eryo ongattiremu bakayita
kasunsa mukira. Bakayita kasunsa mukira ndowooza. Ngenda kanoonyako wano. Ngenda gezaako okunoonya ku bikola ebyo ndabe nga mbibateerawo we nnaaba mbifunye. Bwe mba sibifunye, of course ne bagamba nti eddagala lyonna lye mba nsomesezzaako bw'oba ng'olifunye okkakasa nti liryo kuba nze mba mmanyi enfaanana naye engeri gye siri Uganda oluusi mba sirina nti ngenze ku ttale ne ndikoba ebifaananyi. Kuva nali sisomesa na ku ddagala lino okubanga abantu nga bansumba ate senga lwaki oyogera ku ddagala mga munnange onaabera bagamba senga somesa ffe tusobola okulinyoonya bw'oba olifunye likuba ekifaananyi nsindikira mu inbox ombuuze senga ke kano ke wayogeddeko bakabanga kekko nja kugamba kekko oba nja kugamba si kekko njagala onfunire eddagala eryo olinfumbire bw'omala oddifumba olinywe ku makya n'olweggulo njagala olinywerere wiikisi ze ennungi 2 oba 3 ng'olinywa buli lunaku togenda kuddamu kaaba. Era eddagala lyolaba lyoza emisuwa nabagamba lino eddagala ly'amaanyi g'ekisajja terigenda kuwa maanyi nti ligenda kubaako kye likola nti oba nti likwonoonere sisitiimu naddala eddagala egganda nga tuvudde ku lubalula waliwo eddagala lisitumuleetinga nga bw'olinywa likusitumuleetinga n'osituka gwe tuyita lubalula oyo akusitulirawo naye lino terikusitula lino likuyambako okubeera ng'olongoosa emisuwa waliwo kati obuntu bwammwe obupipi nga bwakulooginga bajja kumbuza obupipi bwe buki kale obusolo bwammwe kasolo k'omusajja nga kalimu amasavu kakulooginga konakona leka omusaayi tegutambula bulungi ebyo byonna bagenda bibaaninga out obeere ng'olikkiriya nga bw'oyima oba nga bw'olobooza ku nsonga z'okwegatta maidiya ositukira ddala n'oyimirira ebiwera oba okitegera n'oyimirira ebikola ki n'oyimirira ebiwerera ebyalagirwa ng'osobola otambula munno okumujja wano okumutuusa e Masaka ti nsimbudde emmotoka yange tuvudde mu kibuga n'omutwala wuuyo kafumbe mukasa mugenze ku lw'e Masaka paka mu ŋŋendo n'omutuusa. Kibi nnyo okubeera nga wegatta n'omukyala ng'okimanyi bulungi ntosobola kubeera ng'obaako w'omuteeka. Abakyala bano be mulaba baguma agumingiriza naddala nga tannafuna amunnyonnyola bigambo birungi naye Katonda singa akuvaamu omwagalwa wo ono n'afunayo omusajja omulala n'atandika okumugamba ebituufu ebirina okukolebwa mu mazima go bakudisikadinga ng'ate kitegeerekeka so mwefeeko abasajja muwoza kimu nze sigenda kunoonya ssente nsimanya nnoonya n'amaanyi g'ekisajja ddiya wange anti ssente zo z'omuwa agenda funa alina amaanyi g'ekisajja kyewandiyagadde mbukubanga gwe tosobola kunoonya ssente ate onoonya n'amaanyi g'ekisajja ojja kuwunzika ng'okolerera balala kusanyusa balala ssente zo gwazikola n'oziwa omukyala n'aziwa omulala ne beesanyusa gwe n'osigala ng'oli awo mu bbanga nze nasigalira nga nze senga Faith munoonye eddagala lino banywanyi mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera mbaagala nnyo temwerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga abasharinga mukola kya ttendo nsaba Mukama abampeera ekisinga obulungi abansasulire musala munnange tusinkana ate ekiro live sawa zijja kubeera 2 oba 3 ez'e Uganda. Yeah.